is in good spirit. You know, politics shouldn't be that we must win, because Nalukolola winning didn't make NUP the majority in parliament. They remain still one of the smallest parties in parliament. NRM is a mighty party with over 500 members of parliament. So congratulating Nalukolola is humanity, and that is in my personal decision and my personal capacity, not on behalf of government. I never congratulated him on behalf of government. I'm not the government spokesperson. The government spokesperson sits here. So it should have been the Honorable Fono Pondo and others to congratulate him. I want just to be clear, did you mean that people were jetting from and True. decided? National Unity Platform, as you saw there on the first day of nomination, many of them were wearing black, and some of them would have a name here, Jat. So to confuse people, they put James. They put different names. But for us, we knew they were trying to imitate the government forced Jat. Thank you so much. Is it those people who beat people? Most of them were new. Okay. So on behalf of government of Uganda, I want to extend the message of the Chief of Defense Forces, who's also my Supreme Leader, which he issued the other day, regretting the incidents where journalists and the army were involved in a friendly fire, which resulted into injuries to some of our great allies, to some of the best people who serve this nation, the journalists who are injured from all media houses. As government, we regret that incident, and we pledge that won't happen again. We shall work closely together to ensure that doesn't happen through collaboration and through meetings like the meeting the CDF is calling, which might happen the coming week, involving all stakeholders, the radio and TV owners, the paper owners, and as well as the journalists, the representative of the Journalists Association, WUJA, and all the others. So our purpose of that meeting will be to iron out our working models, but also the CDF requested all journalists to avoid filming security officers who are doing special operations, because you risk their family, you also risk them. So you don't have to film them without their permission. That is the reason, the same reason why these soldiers, every one of us is encouraging them to continue using face masks. They should continue using those face masks. It is allowed and it is practical. It is used by the British Army, by the Israeli, by the Naval SEAL, by the Marine. All the best armies in the world are using masks. The reason is to protect their identity so that their families are not endangered. So that was the cause of the thing. But before the CDF apologizes, or before the UPDF and government apologizes, we would like to condemn the acts of National Unity Platform. National Unity Platform provoked the army into action by throwing stones. It's alleged they had over 2 trailers or two trucks of stones distributed amongst their supporters. And that's one of the reasons why many people didn't turn up for voting. Each of the supporters had stones in their bag. Then at the time of vote counting, NUP supporters had pre-marked, had already informed you a day earlier that NUP has 30,000 votes that are intercepted, but they ran away with almost 20,000. So that enabled them go to all polling stations and throw at the time of tallying results. That is how NRM lost, and also NRM lost because there was intimidation by NUP. The NUP people kept going door to door telling people, if you go, we shall stone you. They had these black stones, like swords. Those stones, if they throw a stone at you, live and bleed. So that is where the challenge started, and that is how the provocation started. Honorable, you were involved in ballot stuffing with your fellow minister. Did you see me? No, did you see me? Can you withdraw it? I withdraw. Fine, thank you. As a minister, we must maintain the highest degree of integrity, and as for me, Barugahara Bala Matenyi, I will never participate in voter bribery or rigging of any form. And as people who serve under the president, he believes in democracy, and he believes in the communities and the constituencies and the nation to determine their leaders or their favorite leaders through good programming. NRM came to power after those instances of voter irregularities. That is why NRM established the Independent Electoral Commission. Security were in place to preserve security,
Also, the government had received information that bad elements were trying to infiltrate to harm people in Kawempe. Like on nomination day, government saved Honorable Narukolola now from getting endangered by Inuk people who were intending to endanger him. So they grabbed him, he couldn't know why they were grabbing him. They grabbed him and kept him for some time as they were chasing after the people who wanted to endanger or to harm him. That's how government reacted. But people didn't understand it. And then I'm cautioning National Unity Platform. Stop wearing JAT uniform and you claim it is JAT. There are NUP people like Sauda Madada who have JAT uniform with the medals on it. I mean, Uganda is not Konyo Konyo or Sirikati in South Sudan where you go and buy medals and you become a general by claim. So you should avoid using army uniforms. You should be good people and let's work. But the most important thing, you shouldn't provoke the security forces. Security forces, their work was to preserve law and order. Electoral Commission was to ensure transparency in election, and that was the purpose and work of Electoral Commission. Personally, I never got close to any polling point. I was 200 meters away from each of the polling points. I kept at Imbogo Mosque at the entrance, but I would oversee what was happening. My work was to oversee, observe, not to monitor and count election. I never got in touch with that. But still, during that observation, I was able to identify a new agent who had 18 voters' cards. But it's alleged he had over 300. And we've been told, according to the earlier research done, earlier information reaching the desk of intelligence, that no had such a person at every polling station. So if we had 170 polling stations and you send 200 voters card, illegal voters card at each of the polling stations, how many people would have voted? So we believe NUP would have received over 8,500 votes as illegal votes. That is how they were able even to defeat us. But the defeat, we shall challenge it and we shall follow what Central Committee has decided, and we shall, I agree with the President, to constitute an independent investigation to carry out a detailed desk audit on the crimes that happened. And I condemn those acts. However, I stand with the journalists who are endangered in the friendly fire, and we pray for your quick recovery. We shall support you. We shall support you in rehabilitation, and we promise that won't happen again. Honorable, do you blame security or anything for your terrible loss? Our loss, security had no hand in our loss. Our loss were irregularities conducted by National Unity Platform. Stealing. Even in the presidential election, they stole Mzei's vote. They took 1.5 million, close to 1.5 million. You lost it from them. They could have won by 60%. They are terrible. They are very terrible people. You don't know those people. Thank you. Honorable, you came out and most Hola Domastoti, the 7th President of the Republic of Iceland, and also the 2nd female President since independence of Iceland in 1944, Ambargana Palamateni, representing His Excellency the President of Uganda at this year's annual Planetary Youth Conference taking place here in Iceland. I was meant to join you live. Unfortunately, due to logistical challenges, we've been unable to connect from London to Iceland. So we decided to have this brief. His Excellency couldn't attend the closing ceremony because he had other prayer arrangements and functions that he had set up. However, allow me to read the remarks of His Excellency the President, Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, at the annual youth conference in Iceland capital. I thank Mr. John Sigfusson, the Chairman of Board of Planetary Youth, for inviting me to attend the Planetary Youth Conference 2025. I have not been able to join you physically due to earlier scheduled engagements. However, I've delegated Honorable Balambarugara, the Minister of State for Youth and Children Affairs, to represent me and deliver my message. I'm happy to convey my warm greetings from the people of Uganda to all those taking part in the Planetary Youth Conference. I thank Planetary Youth for organizing such an important gathering of policymakers, educators, researchers, community leaders,
to deliberate on how to combat the monster of substance abuse among the youth. Substance abuse is a major global health crisis. It should be addressed through collective efforts of both government and non-government sectors. Uganda has a long history of combating health crises such as the HIV pandemic, the immunisable disease, Ebola, malaria, coronavirus, etc. The prevention strategy has been our best weapon in reducing the disease burden in Uganda. Therefore, it is possible to reduce substance abuse through prevention model as articulated by Planet Youth. In Uganda, government is implementing the following proactive measure to address the challenges of substance abuse among the youth. One of the measures is economic empowerment of the youth. This involves ensuring that the young people are educated, healthy, immunized, and equipped with skill that can enable them to earn a living. Government has created wealth funds like the Youth Fund, the Parish Development Model, etc. The extended financial assistance to the youth engaged in production in 4 sectors of commercial, agriculture, service, industries, and ICT. This has helped transform the youth into creators of wealth and jobs in community. Economic empowerment of the youth reduces the chances of living risk-ridden life. Poverty and unemployment are risk factors for substance abuse. If the youth remain poor, they will attach value and meaning to their lives and therefore resort to harmful behavior. The other model we are using is awareness campaign. Government is carrying out awareness campaigns in schools and local communities to educate youth about the dangers of substance abuse. This involves mobilizing parents, guardians, teachers, local leaders, etc. to participate in combating substance abuse in schools, homes, and other settings. The school and home environment must be morally strong and stable in order to inculcate the right values and attitudes into young people. Then the third way we are combating substance abuse through strong law enforcement. Government has put in place strong laws to curb drug production, sale and use in Uganda. As a law on narcotic drugs and the psychotropic substances which seek to curtail trafficking, abuse, and proliferation or profiting of contrabands such as marijuana and cocaine into Uganda. Strong laws must be accompanied by strong enforcement mechanism in order to address the proliferation of drugs and harmful substances in Uganda, or profiting from those dangerous drugs. Then we have also put in place another measure, rehabilitation and support. Rehabilitation centers have been put in place where victims of substance abuse receive professional support and counseling. Our biggest rehabilitation center is Butabika, which can accommodate up to 3,000 clients or customers, abusers, spoiled young people. The fight against substance abuse can be won. Planet Youth has shown us that this is possible to surmount the monster which is robbing our young youth of their potential and dragging our countries backward. Let us stand together to protect our future generations from the danger of drug abuse and build a healthy and more productive world. I thank you all for attending this international conference. Yours, Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Is it good enough? Yes. President Hala Tomasodoti, President Owomusanvu Owensi Republic of Iceland, emu ku nsi esinga okulakulana nga edukira ku musingi gwa 3.7 rate kwekulira emu ku nsi esinga okulakulana mu nsi nga yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1944 nga babujja kuba Dash kuba Danish oba kuba Denmark. Wamu n'abagenyi mwena abavudde mu bitundu ebirala ebyensi yonna, mbaniriza omukolo gwa leero. Twandibadde tubeera Iceland namwe nga President bwe yabadde akyagadde, naye olw'okuba nti tufunyemu obuzibu bwa flight connecting okuva e London okugenda mu Iceland, ne tusalawo tukole presentation eno ku mutimbagano ogwa internet nga tusinzira wano ku Media Center Kampala. Munzikirize mbawe balwa y'omukulembeze w'eggwanga gyawandikidde abantu abeetabye mu conference eno. President yayozayozezza Mwami John Sigurdsson
chairman owa board y'ekibiina ekigatta abavubuka abagezaako okulwanyisa enkozesa y'ebiragalalagala nga bino byemutera okulaba mu Kamwokya. So president amusiimye olw'okutegeka omukolo guno ogunaamalawo abafuuweeta enjaga ogunaayambako okukendeeza ku bakozesa amafuta abakozesa n'ebirala ebitamiiza. Ndi wa mukisa olwaleero okubasinkana olwa president Museveni n'okwogerako gye muli okwogerako nammwe abakola amateeka okwogerako eri abakulembeze abavubuka n'okwogerako abakulembeze b'ensi endala bonna abali wano olwaleero okumalawo okunywa enjaga n'ebiragalalagala buvunaanyizibwa bwaffe nga abakulembeze ba gavumenti eya Uganda n'abakulembeze b'ensi endala okukolera wamu nga tukolagana ne private sector wamu ne amaka g'abantu ag'enjawulo. Uganda erwanyisiza ebikolwa bino ebyokufuuweta enjaga era abantu abasinga tubagoba ne bwe baba beesimbyewo tubafuutula tebasobola na kuwangula kati wadde bwa kansala. Uganda egezezaako okubikola bino ebintu era tulwanyisiza ebiragalalagala nga bwe tulwanyisiza endwadde endala nga siriimu, measles, Ebola n'olutalo olutawangudde ennaku eziweddeko olwa coronavirus. Omukulembeze w'eggwanga agenze maaso n'agamba gavumenti ya Uganda eteeseewo amateeka amakakali okulemesa abo bonna abagobolola oba abafuna amasente nga batunda ebiragalalagala. President agambye nti ayambye okukendeeza bino abavubuka bannayuganda abafunidde esente okwegojja mu bwavu okuba nti basobola okukola. N'agamba nti abavubuka yabateerewo sente mu YLP, Youth Livelihood Fund, Youth Venture Capital Fund wamu ne Development Model PDM. N'agamba sente ezo zibayambako okufuna bye bayiga ate ne bafuna sente ne batandika okukola. Abamu bali mu kulima, abamu bali mu service nga mu mahoteri ng'oyo asoma ekiwandiiko Mwami Balamu, n'abalala bali mu ICT. So president agambye kino kiyambyeko okukendeeza ku nkozesa y'enjaga kuba abavubuka babeera bize tebagenda kudda mu budde bw'enjaga. President akubiriza abakulembeze abalala nti akoze ne campaign emalawo obunywi bw'enjaga ng'ayita mu masomero, ng'ayita mu ofisi ya maama First Lady Janet Museveni wamu n'okutegeeragana n'abazadde n'amakanisa okulaba nti bamalawo omuze guno ogw'abaana okufuuweta enjaga. President ategeezezza abali mu lukuŋŋaana luno olw'ensi yonna nti ateesewo n'amateeka n'okwenfoosinga amateeka agakwata abantu abenyigira mu mulimu guno, abatunda enjaga, abatunda amafuta g'ennyonyi ag'okufuuweta, abatunda buli kibi ky'omanyi n'abatunda empiso n'abakawunga nga wali abeeri ab'ekamwokya, nti ateesewo amateeka agabakwata era tajja kuttira muntu ku liiso bwe bagenda okunywa enjaga. Ekisembayo president abagambye nti Uganda eri mu maaso nnyo kubanga yo yasobola dda n'okuteekawo ettendekero mwe bayitira okuddaabulula abo ababa bavuddeko olw'enjaga nga tulina ettendekero lyaffe erya gavumenti ya Uganda lye bayita butabika. Kati oba onywedde enjaga yo ng'otandise okutambula nga bano abatambula ab'okukavule mutambulawo emuti bwe muti nga bakutwala butabika nga bakujjanjaba. So president asabye abeetabye mu lukiiko luno bonna bonna okulaba nti bateeka essira mu kulwanyisa ebiragalalagala wamu n'okulwanyisa ebivaako abaana okuba nga tebalina bye bakola, nti amawanga gonna ne gavumenti zonna n'ebitongole ebya ssekinnoomu bagezaako okuyamba okulaba abavubuka nti babawa training ate baba training mu bintu ebisobola okuvaamu ssente amangu mangu babafunire ne capital basobole okujja mu bwavu. N'assaako omukono Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze wa Uganda owa gavumenti ya Uganda. President yasazeewo kasita obeera nga wenywesa enjaga ne weetambuza n'olowooza nti osinga tractor yakuyisaamu eggaali naye alina eggaali ze akuyisaamu eggaali. So president agambye agenda kufiira ku banywi b'enjaga nti mwe abanywa enjaga abakozesa akawunga abakozesa empiso abakozesa ebintu ebivaako byonna Mwami Museveni tagenda kubatira ku liiso era akubiriza abakulembeze abazungu kubanga ne bana abalala bonna beetabye mu lukiiko luno mu Iceland okuba nti tukolera wamu ng'amawanga okulaba ntumalawo abantu abasuubula enjaga abagijja mu mawanga amalala ne bagayita mu mawanga amalala. Minister, njagadde otuweeko background y'olukungaana luno olulungaanira kubanga oyagala kumanya background? Yes, kubanga kati lukwata ku ki? Yes. Kati nkugambye olukungaana luno lwatandikibwa aba Planet Youth ekitongole eky'abanakyewa nga kisinzira mu Iceland. Kakati Uganda yagezaako ku mwaka gwa 2019 yaweereza ekibinja ky'Abannayuganda
abali bakulembeddwa mukyala Nakiwala Kiyingi wamu ne commissioner wa youth ebiseera ebyo okulaba nti bagenda Iceland okuyiga modo eya Iceland. Iceland lyemu ku mawanga agasinga okukulaakulana ate Iceland yegasiddwako amawanga amalala agagobolodde mweno modo. Eno modo ye modo gy'osinziramu ng'oyita mu bataka kati kasukemba w'amawanga ageetabamu agawera ddala 20 Uganda kuyegase ku mulundi guno. Balina Iceland, balina Canada, balina Ireland, balina Scotland, balina Wales, balina England, balina Norway, balina Sweden, balina Finland, balina Estonia, balina Lithuania, balina Portugal, balina Slovenia, balina Croatia, balina Serbia, balina Bosnia-Herzegovina, balina Montenegro, balina North Macedonia, balina Albania, balina ne USA. Nga mu USA zili states ezibuddemu eya New York ne ya California nebegatako. N'ensi nyingi zisazeewo nti zigenda kwegatta ku mugendo guno ne Uganda nga kweri. So eno modo ya Planet Youth Organization bakola enteekateeka zaabwe okumalawo obunywi bw'enjaga nga bakozesa survey bagenda mu bitundu kati ng'ekaamoto oba ekavule ne bakola survey ne bamanya abantu beka abanywa enjaayi. Ne bamala obamanya oba bakozesa ebiralagala nabanya ne dangers ze balina. Then bava ne bajja mu kitundu ekyo ne baplaningira ekyalo nti kaamoto tukiyambe ki okumalawo obunywi bw'enjaayi nga tuyita mu bakulembeze b'ekitundu. Ne bavaawo ne bagamba tukozese parental involvement nti abazadde beetabe mu kulabirira mu kwogera n'abaana baabwe. Then kirala ne bakozesa community ekyalo mumuva abakulembeze b'ekyalo n'abantu abakulu okwogera n'abo abaana baba bavuddeko. Then era still bakozesa ekyamasomero batereza amasomero nga bagateekamu ebintu ebiyamba abantu okwiga empisa embi n'obubi obuli mu kufuuweta enjaga. Then era bazimba ebisaawo abaana bwe bayita okuzannya obudde bwe bandibaze nga banywa enjaga ne bagenda ne bazannya ne bakoowadde awaka ne yeebaka abatagenda kudda mu kunyanjaga. Then bakoze ne changes obudde bw'otundirako sigala si kukeera ku makya nti kaseera ojja kunywa sigala. Kati bafunyewo obudde obw'okunywa sigala n'omwenge nga bo bagamba nti okutandika okunywa omwenge otandika ssaawa 12. Bino ebyaffe byemukeera ku makya n'ogenda ekamokya nosanga abavubuka nga bali mu kunywa njaayi nga bali kavule bava kamokya ku bigere ne bagenda ekavule nga badduka nga bagamba bakola drill nti bamusajja bamutwala. So kati then ne bateekawo ne monitoring and evaluation obaita okulaba bebali babudaabuda oba bateredde. So yeyo model eya Planet Youth. So president kuno bamuyise president wa Iceland yamuyise naye ky'omukisa omubi yansindise naye sirina private jet nyonyi ezijja e London okugenda mu Iceland okugalawo olukiiko sanze ng'obudde bukoze ki nga ebifo bijjudde. So nensalawo tugikole mu mutimbagano. Thank you. Byogere ogambe ne osinzidde gamba gwani nekyoyagala njogereko. Njogere ki? Abalunda bweweka kule bwe batoyogerako bakulumiririza gwe ne minisita Kabanda okwenyigira mu kubbo bululu n'emige egyaliweka we. Omuntu abbye yawangula kati fe abawangudde kati ogamba ota ndi wenyigidde mu mivuyo y'okubba obululu nga bakubbye ne bawangula. So bibogera tebamanyi nga wenkugambye nti bano betugenda otwala mu Planet Youth tubajjemu ebyo ebiragalagala. Ekisooka mukyala Hajati Kabanda ali mu kisiibo. Bw'oyinza okuba musiraamu ng'osiba n'otandika okubba obululu nange mwenyini ndi mu kisiibo. Kati nkwate ekisiibo kyange nkiteekemu okubba obululu oba okubba oba okwenda oba okwegomba. Amateeka 10 mugamanyi saabwe tebamanyi kyebogerako. Kikulu abaana b'ekamokya bakola emivuyo gyonna gye baagala naffe tweyisa bulungi ne bakuba abasirikale amayinja abasirikale ne batafulumya wadde essasi limu. N'ekibi ekyokka ekyakolebwa nga obudde bwakatandika ssaawa nga 6 bwe wabeerawo friendly fire wakati w'abasirikale n'ebyamawulire kyatukola obubi. Naye ku lwa gavumenti ne ku lwa mukama wange chairman wa PLU CDF tubeetondera abannamawulire abafuna obuvune abalwala abayononerwako ebyabwe era tujja kukolera wamu ne minisita wa information oba ICT okulaba engeri gye tubabudaabudamu n'okubasupportinga mu recovery wamu ne mu rehabilitation okulaba nti muddamu okukola emirimu. Nga nyongera ku ddoboozi lya CDF
CDF yagambye tewajja kuddamu kavuyo konna wakati w'abamawulire n'abasirikale naye n'asaba abamawulire bwe mulaba omusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja aba NUP bajja ne loole z'amayinja nga 6 naye nga baziteese mu nsawo ogatta nsawo buli omu gye yalina ng'erimu amayinja n'ozigatta wamu osobola okugyamu loole 6 so ne batandika okukuba amayinja abasirikale naye ate mufo ky'abamawulire okulaga abali mu kusuulira abasirikale amayinja badda ku basirikale kubanga kyekituuna nti abasirikale bakutte emigo ate ne bagamba nti abasirikale bali bakutte emigo omusirikale alina radio call nga muguyita muggo ekintu kyomulaba ekyo kya antena gye mwalabye radio call eyo antena eriyo ya radio call eyo simbo nemwe mwakitutte nti babakubye embooko so abamawulire abakosedda mbeegayiridde mutusonyiwe tetujja kukiddamu ate tujja kuteekawo meeting nga ennungi enagatta banyini mawulire ne bannamawulire wamu n'ebitongole ebikuumaddembe CDF meeting agiyise nsuubira nti mu wiiki ng'emu oba 2 meeting ejja kutuula tusale amagezi tulabe ngeri gisobola okutereezaamu omulimu kubanga abamawulire mwe bakalabalaba ate nga bwe mumanyi gavumenti ya Uganda egezaako nnyo okukozesa bannamawulire bagirungamya bagiraga ebibi we biri neyetereeza ate gwe gumu ku musingi ogwa press freedom gavumenti ya NRM gwesinziirako gavumenti ya NRM esinzidde mu bintu biringa 5 democracy modernization omuli okuzimba amakubo n'amakolero infrastructure development ICT press freedom access to judiciary or law services byebintu bimu gavumenti ebigifudde okuba nti amaanyi ebaddewo emyaka 40 so ne okugisobozesa okubeerawo emyaka 4 amalala twetaaga kubanga tukolagana bulungi ne bannamawulire kuba mmwe abamu abakutuyambyeko